already ebijuma byatandikire kwani president waffe waliwo byawadde kukola already byatandise zibe bana badde bajja netugamba ngenda kola kino nga bwe nabagambye nze njagala nnyo ebikolwa so si bigambo. So Mr. President tweyanziza tweyanzeeko ate tusaba nga bwe twatandise ekintu kino era nga bwe watusuubiza eggulo tuteeke mu nkola agali awamu nyama yakugambye tubadde ffennawo tugenda kati myaka abiri so nabeerayo okumala ebbanga z'oluganda ngeza nga si byakwonoona budde secretary waffe eyatuwandiikidde akakiiko kaffe nga bwe twabadde nsaba ojje otusomera akakiiko ako Mr. President asobole okukalaba tulabe ekiddako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Asante sana. Sanyise nnyo okuddamu okwala time ne kati okukomawo okubeerako naffe. Thank you so much. Bannange mbadde nsaba twekwatire wamu sooke tukubire banalagajja engalo omulundi ogwo. These guys came from Kampala. Sigamba nti oba government yawadde sente nti bajje batu meeting oba biki. No, they are here kukyusa ku mbeera yaffe. Dokita yakyongedde abudde atuwulirako batwogerako. So ayagala tukyusa naffe tubeereko abantu. Nga bwe mumulaba has come here ataddeyo obudde bwe. Banange, let's not disappoint him, let's unite, let's be one, tugenda tuuka we twagala. Manya gange abatamanyi bamita Pre-Sexed, and I'm the General Secretary of the Superstars. I'm glad to say this. Western region. So, ngenda somanga position kusoma tukako obile kwa abantu bakulabe, then we go on. So all they come here. Okay. Chairperson is Rasta Chair.